Sebina Kagwa, Washington, omubuulizi w'ekigambo kya Mukama mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'omugugu gwange gukwata ku kkanisa naddala nga njogera twasoose okwogera ku the greatest project esinga obukulu ne tulaba nga etandika n'ekigambo kubikkulirwa Yesu Kristo nga mwana wa Katonda mulamu ne tulaba ekitundu ekyazzeeko nga kitulaga obutangwiriza okubikkulirwa kuno kujja kutya toloota buloosi tekikugwako bubi n'ekirina amadala mwekiyitira okujja okutuukako oba n'ebibuuzo ebyebuuza omuntu ateebuuza ku bintu bya Katonda tayinza kufuna answers kuva wa Katonda. Tulabye Petero ne banne nga beebuuza ono omusajja wa ngeri ki ayogera n'omuyaga n'amazzi ne gamuwulira. Kaakati nja kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula 28:16 lugamba bwe luti Mukama Katonda kyava ayogera nti laba nteeka mu Sayuni ejjinja okuba omusingi, ejjinja eryakemebwa, ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo omungi erinywezebwa ennyo wansi, akkiriza talyanguyiriza. Ako kenjagadde okujja nti ebigambo bino ng'onoobifunamu amagoba toyanguyiriza. Mu kubuulira kwaffe enjiri oluusi twanguyiriza nnyo n'okuwaliza abantu okulokoka amangu, salawo mangu yatula obulokozi kkiriza, naye Bayibuli tekigambye bwe kityo. Etulaga nti akkiriza tayanguyiriza, yeetegereza kyagenda okukola, kubanga bw'amala okukkiriza agenda kujja eri oyo olwazi olunywevu olw'omuwendo omungi olunywezeddwa. Bw'aba ayanguyiriza agenda ku buli kintu kyonna, naye bw'aba tayanguyiriza agenda awatuufu. Njagala okulaba amagoba agava mu kujja omuntu ng'azze bulungi nga tayanguyiriza. Mu bbaluwa ya Peetero esooka essuula ey'okubiri olunyooba 4 obutuukira ddala ku lw'omunaana zitulaga abantu engeri gye bajja eri ejjinja lino ery'omuwendo omungi Katonda lye yateekawo okubeera ekifo ekinywevu waasinzira okuzimba ekkanisa ye etawangulwa. Agambye bw'ati tulabye wali nti toyanguyiriza, naye abajja kino kye kibaawo mujja eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeera nga bakabona abatukuvu, okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Kristo Yesu. Kubanga waliwo ekyawandiikibwa nti laba nteeka ejjinja mu Sayuni, ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi, era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Kale eri mmwe abakkiriza muwendo mungi, naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbi lye baagaana lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda, ejjinja eryesittalwako era olwazi olusuula, kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda era kwe baateekebwawo. Abantu bwe babuulirwa enjiri ne batabateekamu kubapapiriza, ne bafuna obudde obw'okwetegereza, ne bafuna ekibuuzo Peetero ne banne kye baafuna nti naye ono y'ani ddala, kireetera abantu okuba n'obukakafu nti gwe bagenda okukkiririzamu bamwekakasizza nti Kristo omwana wa Katonda omulamu, n'okujja gy'ali nga babikkuliddwa ekigambo ekyo nti Kristo omwana wa Katonda omulamu kibaweesa omukisa nti bayimirira awanywevu era tebapapa mu kusalawo nti leero afuuka omulokozi wange, afuuka mukama wange, omuntu aba tapapa, aba amaze okwetegereza. Amagoba agavaamu mu ekyo ge gano nti muvaamu abakulembeze ab'embala abalungi abatagaaya bigambo, aboogera ebigambo bya Kristo nga bw'abyogera, kubanga babeera amayinja amalamu, si batendeke butendesi naye ebintu babirimu ddala. Ekyokubiri kivaamu abantu abalala abakozesebwa oba twandiisa abagoberezi oba abayigirizwa abalungi, noba nti abakulembeze abakulembera mu nzikiriza eno bamulamwa, ne be bakulembera bamulamwa. Omukulembeze bw'aba akyama nga ye muzimbi ng'agezaako okukyama ettoffaali neddamu lisobola okumuga nti ekyo kyotaddewo nga tikiteredde, kubanga ettoffaali lizimbibwa ddamu, n'ono azimba ttoffaali ddamu, ne gwe bateekako omwana wa Katonda omulamu. Kati obulamu bubeera mu kintu kyonna, ne watabaawo ddiini na kintu kyakwekulubeeseza mu Katonda naye ng'omuntu tali mu Katonda ddala. Kale ekigambo kino njakiwunzika bweti ku nsonga eyo nti bwe tujja eri Yesu nga tumaze okutegeera nti lwe lwazi, okubikkulirwa Yesu ye Kristo lwe lwazi,
then tujja nga tetupapa, tujja n'obukakafu n'obugumu, amagoba agavaamu, tubeera abantu abasazeewo nga byetusazeewo tubitegeera. Era bwe tubeera abakulembeze, tuba abakulembeze abali ku musingi omulungi ogwa Kristo. Bwe tubeera abagoberezi, tubeera abagoberezi abalungi abali ku musingi ogwa Kristo. Ne kivaamu okuzimba okulungi okw'ennyumba ya Katonda nebanga ebintu byonna bitambula bulungi. Amannya gange nze Sabina Kaggwa, Washington, era ndi Munnayuganda, nnumirirwa ekkanisa ya Mukama waffe okubeera ng'ebeera bulungi.